Yes, hi everyone. Hope you're all doing well. And I sympathize with all those passing through different challenges. I congratulate you all if at all you've achieved success in one way or another. And by names of Omumbejja, Aisha, Nassolo, and of course I've come so that we go on with the book that we are reading, 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires. It's written by Brian Tracy. And if you're new on this channel, please, the book we are reading is this. You can get it from your Google Play Store. And please subscribe, like, comment and share so that we read together. Yeah, these books are so important. They help us improve on ourselves mentally, yeah, and of course they help us in our personal growth and development. Let us help ourselves improve financially, dear friends, by reading different developmental books. Yes, so far we've read 7 secrets, and today I've come with the 8th secret. The 8th secret is pay yourself first. Yeah, let us start right away without wasting any time. Pay yourself first. A part of all you earn is yours to keep. And if you cannot save money, the seeds of greatness are not in you. That is a quote written by W. Clement Stone. Resolve today that you are going to save and invest at least 10% of your income throughout your working life. Okay? Take 10% of your income off the top of your paycheck each time you receive one and put it into a special account for financial accumulation. The fact is that if you save just 100 per month throughout your working lifetime and you invest that money in an average mutual fund that grows at 10% per annum, you'll be worth more than $1 million by the time you retire. Okay? This means that anyone, even a person earning minimum wage, if he or she starts early enough and saves long enough, can become a millionaire over the course of his or her working lifetime. Okay? Developing the lifelong habit of saving and investing your money is not easy. It requires tremendous determination and willpower. You have to set it as a goal, write it down, make a plan, and work on it all the time. But once this practice locks in and becomes automatic, your financial success is virtually assured. Practice frugality in all things. Okay? Be very careful with every penny. Question every expenditure. Delay or defer every important buying decision for at least a week, if not a month. The longer you put off making a buying decision, the better your decision will be and the better price you will get at that time. Okay? A major reason that people retire poor is because of impulse buying. They see something they like and they buy it with very little thought. They become victims of what is called Parkinson's law, which says that expenses rise to meet income. Okay? This means that no matter how much you earn, you tend to spend that much and a little bit more besides. You never get ahead and you never get out of debt. But you don't have to be a victim of Parkinson's law. If you cannot save 10% of your income, start today by saving 1% of your income in a special savings and investment account. Put it away at the beginning of each month, even before you begin paying off your debts. Leave on the other 99% of your income. As you become comfortable living on 99%, raise your savings level to 2% of your income, then 3% and 4% and so on. Within a year, you will be saving 10% and maybe even 15% of 20% or 20% of your income and living comfortably on the balance. At the same time, your savings and investment account will start to grow. You'll become more careful about your expenditures and your debts will begin to be paid off. Within a year or two, your entire financial life will be under your control and you'll be on your way to becoming a self-made millionaire. This process has worked for everyone who has ever tried it. Try it and see for yourself, okay?
Action exercise. Open a special account for financial accumulation today. Make a deposit in this account no matter how small. Then look for every opportunity to add to this account. Okay? Begin to study money so that you understand how to make it grow. Read books and magazines by experts on the subject. Never stop saving, learning, and growing until you become financially independent. Yeah, so that's the 8th secret. Pay yourself first. So let me try to explain in Luganda. Yeah. Mwebale nnyo okumpuliriza bamikwano, tubadde ku secret ey'omunaana eyitibwa pay yourself first. Oba kye tuyinza okuvuna ne tugamba nti gwe oba osooka okwesasula. Oba munfunye bamikwano. Alina kyatugambye n'atugamba nti ku buli musaala gwo gw'ofuna gyako 10% giseevinge. Atugambye nti gulawo back account. Buli 10%, buli musaala gwo gw'ofuna gyako ka 10% kaseevinge. N'atugamba nti senga oddira 10% eyo gy'oseevinga buli mwezi. Sente ezo n'ozikwata n'obaako w'ozinvestinga, mu butuufu ojja genda olaba ng'oli wala. Savings zo zigenda zirinnya mpolampola okusinziira. Kitegedde. Alina akalala katugambye n'atugamba nti tetupapa nnyo kugula bintu. Natugamba nti ekintu ng'onaakigula sooka okirowooleze okumala either wiiki oba omwezi. Atugambye nti ebintu ebiseera ebisinga lwaki abantu baritayalinga nga baavu lwa nsonga ya kubeera nga bo bagulaagula buli akamusanyusizza akagula nga tasoose na kulowooza. Saatugambye nti buli w'onalowooza ku kintu ky'ogenda ogula n'okirowoozaako n'obwegendereza, ekyo kijja kuyamba ne ssente ze wandisaasaanyizza ennyingi ku kintu ekyo n'ofuna ekintu ekirungi ate ku ssente oba oliawo entono. Naye buli w'opakuka oggula ekintu ate bayirayo kino ekintu kituufu. Mujja mugendeko gye batunda ebintu oba mu katale ng'eyo. Oliwo omulaga nti ekintu okyagala nnyo oba lugoye ng'olwo n'omulaga nti olusiimye olwagala nnyo. Ddala olugoye lwagenda okukuseera. Zino enaazi akulage nti za layisi just because luno ategedde nti oluli mu need. So twejjeemu ekyo kyayise impulsive buying, akiyise impulsive buying. Kigwe ekintu okirabye okyegombye n'oyagala okyamukirewo okigule just because ssente ozirina. Atugambye nti byebyo ebimu ku bireetera abantu okulitayalinga nga baavu, ye agulaagula buli kamu. Naye omuntu nga weetaddemu omuze gw'okubeera ng'oseevinga togenda mmala gagulaagula, buli ky'ogenda okugula ogenda sooka kirowoozaako n'obwegendereza. Okay? Atugambye nti nno saving si nnyangu omuntu okweteekamu omutima oba omuze gw'okubeera ng'oseevinga ssente. Atugambye si kyangu. Natugamba naye kitwala kwewaayo. Ne weewaayo n'ogufuula muze. Ate atugambye nti nno gy'oyongera okukikola kifuuka automatic. Nga mutuufu naawe okimanyi bumanya nti buli wenfuna omusaala gwange nnina kusooka nange neesasuleko akange. Akange kano kagenda ku akawunti yange, then after this period of time nkaggyeko ate kakole kino. Oba munfuna bamikwano. So secret ya leero mutuufu ebadde kubeera nga tukufu. Weesasula mu kusooka mpozi n'okubeera ng'oseevinga ago koba weesasudde. Agambye nti okuseevinga gisetinge nga goal. Osobola okusetinga goal yo by the way. N'ogamba nti nze omwezi nfuna omusaala weeguti, therefore ku buli musaala ogwo gwenfuna buli mwezi nina okuseevingako kano weekati ne weekati. Kifuule kyatteeka, set it as a goal. Okiwandiike ne wansi okisayiningeko ogambe yes I have to do this. Naye abantu abasinga tebaseevinga by the way. Ye ssente nga waazifunye waazisaasaanya. Ayina lo gy'atuwadde gye bayita Parkinson's law. N'atugamba nti ensaasaanya erinnya okusemberera ennyingiza. Akiyise expenses rise to meet the income. Yandooza bw'atyo waakiyise. Nti abantu abafuba nnyo olaba nti waba afuna obukadde asigena kugenda mu bukadde emitwalo 10 omwezi, mu butuufu afuba olaba ng'era at least era egyo emitwalo 10 gyonna gikozesa ne giggwayo. Oyeko kugamba nga expenses ze weezityo. Kyokka togenda kwesanga omuntu y'omu naye baba bamwongeza nga bamuwa emitwalo 2 still zonna ssente ziggwawo ne weebuuza nti oba onaali ku ki.
so tulina okweteekamu omutima ogw'okubeera nga tuseevinga. Ate abantu abasinga obungi era atugambye nti akozesa ezo zonna lemise musaala gwe gwonna n'agukozesa ne guggwawo ate ne yeewola n'okwewola. So n'atugamba nti abantu ebika ebyo bo tebava mu mabanja, tasobola kiryalinga mabanja kuba ekisooka taseevinga, tainvestinga. Ne kano akatono kafunanga omusaala konna akukozesa ne kaggwawo ne yeekanga nga ate n'okwewola yeewuze. So omusaala omulala gugenda okujja olwedde gusangawo amabanja, asooka kusasula mabanja. Zino ezisigaddewo era sitiru n'azikozesa mu byetaago. Ate era oyinza okwekkakana ng'era sitiru azzeemu ne yeewola so nga ye atambulira awo bw'atyo talina kaatereka. Naye muganda wange Brian Tracy atugambye nti ne bw'oba ofuna akantu katono katya at least ko savingako 1%. Ne bw'oba ofuna $5,000 savingako 5, savingako 10,000 for God's sake. Naye there is nothing like okugamba nti gw'olina ebizibu bingi, olina ebyetaago bingi tebiganya na kusavingako yadde 10. That is by the way impossible. Ne bw'oba osavinga nusu 2 ng'oziteeka mu kakebe, ezo ssente zaakyumuleetinga by the end of the year ozibalaabalamu nga buli lunaku obadde osavinga ebibiri olowooza obeera mu ssente mmeka? Abantu abamu bagenda ne balowooza nti omuntu alina okusavinga ye muntu omugagga alina ssente nnyingi. Waliwo omusajja omu mu katabo akamu yagamba nti omuntu sigenda kwogera exactly kye yayogera naye kankigeraageranye ne kye yayogera ye mu ssente ezaffe ez'e Uganda nti omuntu ng'afuna obukadde 10 nga tasavingako yadde 10, ono afuna $5,000 ng'asavingako ne oluba 10 amusingira ddala. And by the way ekintu ekyo kituufu. Bwetunuulira omuntu afuna obukadde 10 omwezi bonna n'abusaasaanya, atutta abaana ku ssomero, endala zinyweddemu omwenge, endala zikozeekozeemu ebintu nto. He or she has not even invested. Kyoba munaye ku bukadde bwange bune 10 kansevingeko 2. Nedda oba sorry kambu investingeko 2. Tainvestinze wabula zonna zikozeseza ne ziggwawo. Naye ate tunuulira ono ye afuna $5,000 naye ate ye yali fuladdeeka nti ku buli $5,000 egyo alina okugyako 10. Honestly yani aba asinga. Senga tukeera ku makya ffenna ne tuluuzinga emirimu gyaffe, nze afuna obukadde 10 naawe afuna $5,000. Ku ffenna ani aba agenda okubeerako n'entandikwa? Nze alina $5,000 just because I've been saving my 1,000 each time I receive that 50,000. G'obadde ofuna obukadde 10 naye nga tosavingako yadde 10, kitegeeza ogenda kubeera mu mbeera mbi nnyo, nze ngenda kuba nkusinga. So you people tuleme kulowooza nti ebintu bya saving bya bagagga bokka, nja nti munaye nze ndi mwavu nnyo ate nsavinga kinno my friend. Tulina engeri nnyingi nnyo ze tusobola okusavinga mu ssente. Osobola okugula akakebeko so zikweka wansi w'omufaliso gwo kasita oba nga tozikozese. Osobola okugulawo bank account n'obeera ng'oteekayo obusente bwo mpolampola. Tulina engeri nnyingi nnyo z'osobola okusavingamu obusente bwo. Tutera nnyo okukozesa buno obukebe n'okwata n'osulasulamu bukoyini bwo. Bukoyini busebo bwakyumuleetinga. Naye abantu abasinga munaye ffe ssente nga bwe tuzifuna bwe tuzikozesa tunainvestinga tutya mu future zaffe. Ssente ezo ze tusavinga ze zituyambako mu bintu eby'enjawulo. Otuuka ekiseera ng'olina ekizibu nga mutuufu toyinawo wadde naye ate ng'olinayo kasavingako akasobola okutaasa. So my friend, let us pay ourselves first and let us save on the little that we get. Yebadde secret ya leero ebadde gamba nti pay yourself first, era amaliriza nga tuwadde ne action exercise gyensuubira nti mwenna mugiwulidde bulungi. Atugambye nti gulawo account mu bank, n'atugamba nti oteekeyo akasente ne wekaba katini katya. N'atugamba nti kati tandika okunoonya engeri gy'obeera nga oyongerako ku busente obwo bw'oteeka mu banka. Oba ogiguddewo bank account eyo n'oteekayo nusu 10. Funa engeri gy'ogenda okubeera ng'ogenda oyongerako mpola ng'obusente bwo bwe buwira. Era n'atugamba nti tandika okubeera ng'osoma ku ssente osobole okubeera ng'ozitegeera, osobole okubeera ozireetera okubeera nga zikulamu nga ssente z'ozikuza okitegeera. Atugambye nti tusome ku bitabo eby'enjawulo ebiwandiikiddwa abakugu, magazines ez'enjawulo,
esobola otuyamba okubeera nga tusoma ku bintu ebyo ebikwatagana ne finance, ssente. Era natugamba nti tolekerawo okubeera ng'oseevinga, tolekerawo okubeera ng'osoma ku bikwatagana ne ssente. Kwa munaye woba tozimanyi, and by the way mu process ng'oseevinga olina n'okumanya ki ky'oseevingira. Bannaye everything should be done with a purpose. Ne woba oseevinga muwawaate naawe biba tebinyuma. Olina okuseevinga naye ng'olina golo ng'ogamba nti nseevinga njagala bw'ola obukadde 10 njagala kukolamu kino. Not just a matter of saving. Ati munaye batugambye tuseevinge n'oseevinga ssente ne zibeereyo mu bbanka nga tolina kyopulaninga zikolamu. Nedda muganda wange. You have to save for a purpose. Era natugamba nti tolekerawo okubeera ng'osoma ku bikwatagana ne ssente. Savinga paka wonatuuka ekiseera nga naawe oli financially independent. Naye era okusevinga obusevinzi nze gavumenti tekugenda kumala nga tolina byokola. Olina okubeera ng'osevinga naye ate ng'oinvestinga. You save, you start a business, or you save, you invest in a already started business. Muyinza okuba muyina kyemukola ne banno kyemwetaaga okukola nosevinga obusente bwo then n'obuteeka mu kino ate ne bubeera nga ate bukuzalira ssente endala. Naye tekikola makulu kubeera nga ku ssente oliwo zikuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Ati munaye batugambye tusevinge n'okuŋŋaanya obukebe ne bujjula weebuti. Naye ng'oli waakubuuza which plan do you have? Do you have? What are you going to do with this money? Nga tolina kyosobola mugamba. So mbagala nnyo, mbagayira ddala. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo, abankuumire atakuumira mpeera. Subscribinga, likinga, commentinga oba oyina mu ntuufu ky'otegeddemu mu secret ya leero. Tunaalabagana ate omulundi oguddako nga tugenda maaso ne secret ey'omwenda. Bye bye.